Neyanziza okundaba webala ndaba nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ku Mon TV kwetuli webale nnyo balire ddala ndi wano ne Haruna Mubiru tuze tuwayemuko ku mboozi omanyi kakati tuyingira swaumu tuyingira olunaku lwaleero yatandise so tuze tuwayemuko aji nsanyusa okukulaba nange nsanyusa okusanga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abasibi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji webale emirimu kusokera ddala kale sewe naye gye bali emirimu gitambula gitya wano ku H&M? Emirimu gikyatambula bukwako kubanga ekisibo tekijjako kusigala nga ate abalala bo batambuza. Abalala bali abannaffe tuliisa ekiro n'ekyemisana tukola 24 abasiibi obudde butukana tubasiibulula fotaali waali nedda kwayagala okulya ddaako bakosa mwenda jangu no ne chapati yo jangu no nebyoyagala kintu kigende mu maaso. Natukako ku restaurant eri eringa ewaka nayo nga watambula bulungi. H&M lunch box. Kabawa nyannama kabuusu wankulu ku mutundwe monna eyo yonna nateete paka mwate mukwasaganyizaawe wa ku lunch box kabawa nasotoka ku church yaba Sudan yenene eyo awo bomaze okutuuka ku lunch box restaurant ya Haruna. Haji endonge etambula etya sofa wetuli essaawa zino? Ku ssaawa eno tulinamu koka tulinamu ssaawa eno tuli mu mwezi ogw'enjawulo ogw'okwegayirira omwezi ogw'ekweyola empeera ogwesuubulira nga osuubula na Allah buli w'osaddaako oba osuubula na Allah kagamba atasuubudde na Allah atasobola kubeera nga ali disappointed tekisoboka. So mwezi mulungi gwa kusaasira gwa kusonyiwagana gwa kweyolera mpeera na kwenoonyeza jjana. Yes. Okay. Kitegeeza nti buli lw'osaddaaka buli lw'oba alina obwetaavu oba mu nsuubulagana ne Allah kyekituufu ate tosobola kusalwa. Nga bulijjo otera okubeera n'enteekateeka wano oba n'okusiibulula abantu ab'enjawulo ku mulundi guno kiri kitya enteekateeka wateeseteese otya? Nziramu bagamba abali ku Mon TV nti enteekateeka ya wano leero ya njawulo. Enteekateeka tuli ku mulamu ogugamba nti yangu okusiibulukuka weegabanyize ku mpeera eziri awo omusibi ng'ayanguwa okusiibulukuka waliwo empeera awo. So tetwagala zikusubya twataddewo serving points 2 wali ne wano tusobole okubeera nga twanguyizibwa mu kubeera nga abantu basibuluka bulungi. Netugira netumanya omala okusibulukako ate wano aside twataddewo tulinawo omuzikiti tusaala ne tarawehe. Ndabye bati mukutereeza bongera okutereeza awo. Tugenda kubeera nga tusaala tarawehe. Tarawehe yaffe ekyenjawulo nti genda kubanga ssaawa 3:30 ejja kuba emaze okuba nga ewedde. Ssaawa 3 awo ku 3:30 kitone nnyo. Waliwo ensonga y'okufuna futaali yo eyimiridde etya? Futaali waali tewali buzibu naye nga ate nkubiriza abo abaagala okusuubula ne Mungu osobola okujja mugamba nti nze emizikiti ogisasula wano nga nti nguze chapati kati nga asula motozaawo asasula chapati buli lunaku chapati 10 nezigenda ku mizikiti egy'enjawulo. Kitegedde basasulira ne batwala nabasasulira ne batwala obuukinga ne tukola ki abayagadde okubuukinga era asobola okuwa ennamba y'essimu 0751 000004 naye temugijjaamu kuba namwe muba mweyolera empeera. Haji wano biki ebikyukamu mu kiseera ky'ekisiibo ng'ojjeko okusiibulula abasiraamu na byonna ebigwa mu kkowa eryo waliwo ekikyukamukko ku mbeera eza bulijjo? Kubanga abantu bangi abalira wano ng'ojjeko abasiraamu naye n'ab'eddiini endala bajjawo wano waliwo ekikyukamukko oba bisigala bye bimu? Kikyukamukko nti eri ebeera futaali ate futaali tabeeranga mmere ya bulijjo kitegedde naye nga ne kakeya kakyuka nnyo era tuba twagala omuntu ateekoza tetwagala tukukambuwalire naye kola ky'olina okukola osobola okusanyusa bano bakasitoma baffe abaza okusibuka mu kifo kino baveewo nga basanyufu ng'ate si banyiivu naye ng'enkola yo obuyonjo tubugoberera okuwoomesa ekintu nti kiwooma chapati wogiyoli ddala chapati entuufu eya Haji
olira ddala ekindazi ekyo enkoko eba halali buli kintu kyonna tukigoberera. Okay. Waliwo abayimbi abasiiba mikwano gyo onenteekateeka gy'obateereddewo oba nobasigala ku discount? Sijja kwawula nze kubanga eyanfuula omuyimbi yoyo atambula gwe neeyawulako. Wala nze ebyo sibimanyi ebyobwa sita nkuyisanga era ng'owa bulijjo kubanga ono owa bulijjo wakutanga tomusanyusizza oddayo ate n'obeeranga ye. Ekitegeeza tulina kubeera kyekimu. Omuyimbi tuula wentudde tulye. Bw'oba oyagala nze nkusiimulirewo ngamba simanyi byakwekoza nti ndi sita nyakusiimula. Bw'oba oyagala kuweereza ntuma. Nekinsanyusanga omuwagizi wange mukoledde kyayagala nga muweereza ku mmere ekitasoboka. Ebigambo ebyo bye binyumira. Abayimbi bakubiriza mujje tusibuke ffenna wano ku H&M. H&M eri makindye wano bonga kirya kalenda. Kale Haji twagaliza ekisiibo ekirungi. Amina. Nga tuvudde ku nsonga y'ekisiibo watadde oluyimba of course gwe muntu ndowooza abantu balowooza nti oba oli awo oluusi oluwanja olunyugamba totumala gategeereka mangu nti omuntu abanga alowooza nti Haji katakyanakiddako tuba tuli awo n'osulawo akayimba oluyimba olupya baluyita tonswaza oluyimba n'osinzidde ku kyokulukola kubanga mpulira lulinga olubeesinze ku true story kusinza nga bw'otandika ti ku kyalo eri Ebuule waliyo okitegeera kyalo kiri Ebuule waliyo lujja lwemmanyi bayanjula omuwala nga baleeta bintu naye teyafumba. Kakati ebintu bino tukula ate oluusi oyinza okulaba nga embeera eganya okukula naye emyaka gyo gigenda ate oluusi n'okula n'eki n'emyaka. Kati kye tugenda twagala nnyo tubeere nga omwana asobola okuteekamu oluyimba n'asigala ng'akyasobola okuteekamu yanga nti oluyimba lwa ddadi nga so si lwa kudduka misinde. Ensonga lwaki twegendereza tuyimba nnyo ebintu ebitagenda kuggwaawo nkya kubanga naawe ekigendererwa mu kyo mu kukula kuzaala kufumbiza. Kyena eyo topiki gye kugamba kyekyanzikira ekirowoozo ekyo nkula naye omwana nyinza mugamba ntya nga gamba kale kyeka nkubira amazima nti ife abaana abaffe kusaawa eno oli akulidde eri ono akulidde eno kinyambako oluyimba olwo okubeera nga waluteekamu n'aluwulira abanga ddadi yakola ki yayogera. Ekirala nti twewala nnyo okuyimba ebintu ebitali mu makulu. Akitegedde abaana baffe ate tukuze abaana gye bagenda yeyo gye bagenda okusanga. Ensonga lwaki nze mpise mu luyimba okubuulira wa n'abaali n'amagezi ajagamba taata alayika yali yagamba nze naawe kennyini kyekyo kye wali agadde okugamba omwana. Omuzadde asanyuka nnyo ng'omwana gye yagenda atuddeyo anywereddeyo naye soose kukumulaba buli ssaawa n'amanya nti ani oyo yajja nti Remi nti kati akomyewo bizibu. Naye omwana omuzadde asanyuka nnyo nga Abdulmulasa yanawulidde ayogera yafumbiza omwana naye essanyu lye lijja kubeera gama ajja kubanga omutima guli wamu ng'omwana we ateredde mu bufumbo ng'aleeta bazzukulu nga bwe yabatumye abalongo abaleete nga bali mu ssanyu so si mu nnaku bazaalira ku lujja. So kati lwe luyimba olwo nayimba oluyimba olw'ekintu ekikulu omuzadde ng'agamba omwana we naye nze naluleetera mu kagero tinakulira wa jjajja jjajja zaala bakadde bange ku kaalo kali Ebuule ng'ebyokulya oluusi bibula ng'era oluusi tusakanga n'olumu maama yenga munnyo mu mazzi naye yafumba. Era ku kaalo kali Ebuule waliyo olujja lwemmanyi bayanjula omuwala nga baleeta bintu naye teyafumba. Tonswaza mwana wange tonswaza nyamba bambi tofumbirwa nga bintu sima muntu. Okay Haji nga tumaliriza Samisa Kisemakula alina kubeera ne concert ku Sena Hotel mu mwezi ogwokutaano. Inshallah. Ne ati ndabona otusuuliridde nnyo
omuntu akwesunga nga haji ng'oteeseteze ng'ojja kubina ebyasho bya bulijjo nti nojja n'oyimba era abantu so baginyumirwa era gwe omu ku basajja abasinga okukwata stage nebeera nga nkyamufu okuva lw'otandise paka lw'omaliriza kati abantu ndaba nga bakulinamu ennyonta singa oba ogambye nti bannange nze ku afrikana nzize mbategekedde abawagizi bange mujje tukisubirako ddi ekyo haji kakati ekyo nkyateekateeka manyi kati neteekateeka mpola kati nvudde mu bino nti kati tugenda tukula netuteekawo ko akantu nga kano onokaddiira kakati ate biri ebyemifumbi ebyo nabyo era bino bikuwa obudde bwe biri byembadde ntandise wali tonswaza kati ntandise tonswaza nzija wali wonjagala naye nga kati mu covid gundi wano season mbadde nteekateeka bino ebyobukadde kubanga ogenda kati mpulira nga akuddawo okuziniramu abaana bange maaso wali kale haji togala kuleka oddukanye emirimu tukusanze okola mpozi bwobanga n'obugambo bw'oyagadde okusibirira abasiibi n'abalala bonna nga nab'oyagadde mpozi mwenna bannange abasiibi oba abantu mwenna buli ali awo munno mwagalize ekisiibo ekirungi omusiraamu natali musiraamu yagaliza oyo gw'olinaanye oba musiraamu mugambe ekisiibo ekirungi kuba guno omwezi gwa njawulo mu myezi gyonna omwezi gwa kusonyiwa mwezi gwa kusaddaaka mwezi gwa kufuna mwezi gwa okitegedde buli yakunyiza yenna musonyiwe kuba guno omwezi gwa kweyolera mpeera Allah yakikuttemu okitegedde kyenaligambye enjogera eno eriwo nti yakikola ki yakirimu yavuga ye kennyini gwekola birungi ebirungi ye yajja okumanya empeera zakola ki so omuyimbi sooka olindemu omwenzi galawo malaya genda mu liivu omubbi buli kimu emudduza ku ggombolola so kyekyo kiyinza obbagamba mbagaza ekisiibo ekirungi n'okusigala ku Muntu TV okugirabanga buli lunaku sigadde ndi Haruna Mubiru wano ku H&M restaurant e Makindye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan anja kwagaliza director Yunusu ekisiibo ekirungi sebo then n'abasiramu bonna betukola nabo Asha nkwagaliza ekisiibo ekirungi Hajati Nafusi nkwagaliza ekisiibo ekirungi producer wange mulala ogwendeseeyo andoza tewali n'abasigadde mwenna mbagaliza ekisiibo ekirungi leero Prosper ambaddemu kale tukwatagane